ku Lwokubiri lunaku lwa kusaba na kusiiba olw'okuba ekigambo kiriko Family Prayer Summit. Abaana bo tobalekangayo, mukyala wo jjanga naye, omwami wo jjanga naye, oba kisoboka ne maama wo muleete ne taata wo, kuba bagambye family. Bw'oba balina ewaka oba bakubira simu kuva mu kyalo bagende nti abaayi kigenda kutokota nga si kisaanikiro olunaku Lwokubiri olwalibadde olw'Matazidde, olwalibadde olw'abajulizi, lwafuuse lw'abalokole kusumululwa mu linnya erya Yesu. Abajulizi bawummule mirembe n'ekitangala eky'olubeerera kibaakire naye fe abakyali ku nsi tulina okwetaasa ng'obudde bukyali. Tuesday nakusomezi nga 3 wano Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Saawa mmeka ng'oli wano? 2. Tusiibawo, tujja kusiibulukukira wano, tugenda kuba tusaba, tujja kuba tusiiba. Lwaki? Family Prayer Summit. Athiimu egamba dealing with evil family roots. Olwo olunaku tujja kuba tudiiringa obanga tutunka obanga tukutula obanga tumenya nga tusimbuliza buli kintu kyonna ekibadde kiva eyo mu background eyo family background nga kikunonooza kigamba mbu jjajjaawo yali bw'ati naawe olina kuba bw'oti, jjajjaawo yalina sickle cells olina okuba ne sickle cells, jjajjaawo yafa mwavu mbu olina kufa ng'oli mwavu, maama wo mbu teyafumbira bazaalazaala muzaalezaale mbu naawe tolifumbirwa, mbu kitaawo teyatuuka yadde Kenya naawe olina kukoma gomba kubanga kitaawo teyazimba naawe tolizimba ebyo. Tubisalako ku olwo olunaku mu linnya erya Yesu nga tubigamba fire mu linnya erya Yesu. Buli ekibadde kigoberera mu kubanga manya gundi kojaawo yagwanga ensimbu oteekwa gwa nsimbu, fire mu linnya erya Yesu. Tugenda kukuba setaani paka kuwulira mu bikolo olunaku. Tosuwede Family Prayer Summit ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Ogwomukaaga 2025.